Okay, welcome to Babinel's YouTube channel. Yes, mwebale kubanga mwekumiddeko wano ku Babinel's YouTube channel. Katino leero mbaleetedde weekly recap. Katino eno weekly recap egenda kubeera mu bintu egenda kubeera ebyo ebintu ebibaddewo mu wiiki okuva wiiki wetandikira paka weesembera. Era eno weekly recap ejja kubanga erabikako either ku Sunday oba ku Monday ku makya obudde bwe buti. Kubanga olumu ku Sunday munnange tuba mu family nga tukwataganye naye weba nga tegenzeeyo ku Monday eno weekly recap ojja bba ogikwatanga buli lwa Monday ku makya wano ku YouTube channel yange eya Babinels. Kati n'olwekyo nkusaba please subscribe, click on the notification bell era beera ng'oliko ka comment ku bya wiiki ng'olaba nga nakyo nerabiddeyo kiteeke waawo mu comment osanga nja kuba nakyo nkikuwa nga tukinyonyoka. Starting forward of course watandika ne engagement we twazuuka bwe tuti twagenda okusanga ku masimu nga engagement ya Millionaire's Girlfriend oba nno nabo nga babadde ba proposings kekakaweta kemulaba bambi kalabika bulungi nnyo. Omwana mulenzi Edwin Paul yagenda n'avaayo na proposing la girlfriend we gwali naye ebbanga kwe bayise Millionaire's Girlfriend. Eno engagement yayogeza abantu obwama anti munnange baavirayo mu helicopter era nebeera nga engagement yali nnungi nnyo era yalega class yalega ssente omuwala nga w'omulaba makeup amutuddeko bulungi alabika bulungi nnyo na buli kimu ekyagenda maaso. But of course mu weekend recap tugenda batwogera n'okwebyo ebyayogera ku social media gwe wawulira ki kubanga era ku social media yaba erina okuba ng'eyogera kati nno ebyasinga okwogerwa kweno engagement of course nga nze maze bagamba ku ka makeup ne looking good of course ne ssente zeyateekamu because bambi really looked good nga Millionaire's Girlfriend eno engagement ya keeping up with her name of being a millionaire because why not sente zo zalaga nti zaaliwo abayimbi ab'enjawulo baaliwo ebimuli byaliwo kwegamba it looks really good naye of course ba social media inlo nga bamanyi munnange bwe batyo baavaayo ne bajjayo ku engagement ezaaliwo eddako. Omwana ono gwe mulaba kira social media ejjeyo references eziraga mbu nno this is not her first engagement. Bannange social media tokola ebintu bya social media tubikola naye bambi zo records ziba gyeziri. Mukwano kiraga nti era last year yali bamuproposingirako era ng'omwami yamuproposingirako yooyo bamuyita Henrico. Ono nno gaayo osobola omujjukira nnyo mu Juma Waswa Balunywa HWB Juma Waswa Balunywa twalabanga Juma Waswa Balunywa yamuleeta ku map era naye bya social media bwatyo beloved olwa campaign gye yali akubye bwatyo bali mu relationship era ne babeera nga bali engaged n'omuwala ono which relationship didn't last for a long time yabeerawo for 1-2 months ne batulaba nga tulaba break up naye era moving on in 2023 kiraga mbu omuwala y'omu era yayinako ka proposal ke yavaayo wera ku social media n'alaga mbu have been proposed to kwegamba muwala omu she has been proposed to 3 times. Banange ono omuwala emikisa gy'abawala yonna yonna tagitutte kiraga nti emikisa gyammwe gyonna ono omuwala omu yagirina naye nga reason eri nti abantu babuuza nti lwaki zonna engagement ezikumayo ku engagement simanyi sijja bawa answer ki naye gwe olowooza lwaki zikumayo ku engagement we yeyo tulaga mu yatulaga karingi awo mu 2023 era mujja kulaba akagalo nga kalaga awo somewhere mbu yali mu 2023 so zo engagement ssatu ono omuwala kiraga nti bambi alabika ayagalwa lwakubanga tumanyi lwaki relationship zikoma mu kkubo naye essaala yange gy'oli nti this time around it works out well nekankubadde gaye alinako enkaayana wano ne wano naye tomanya this time around it might be good sinduza akagalo mukalaba kwalaga 2023 which means those are 3 engagements naye I wish you the best. I hope this one works out for you. So ono mwana yagulawo chat ya Monday nga here proposal etambula wano ne wali anangi naye moving on engagement zo nyingi nnyo nnyini ddala ne Levixone mweyo wiiki era yavaayo n'alaga obugalo yasooka n'alaga bugalo of course nga abantu ne bagamba bannange kati buno obugalo bwani nga omanyi ba social media inlaws bagenda ne bamakinga obugalo bwe babumakinga bagenda okuzuula nga yono omukyala Desire Luzinda. In fact by then they were just suspecting ne bagamba buno obugalo bwe tumakinze wano ne wano
tulaba enjala zino ziringa ngeza desire. So yatusooka n'otuleka mu suspense bwe tutyo. Naye wiiki weggwereddeko wenjogerera nti this was on Saturday. Yeah, Saturday night Levixone yavuddeyo mukwano n'atulaga feesi y'omugole n'agamba nange social media nga mwogedde bingi nnyo n'agamba naye nkooyo okwekweka bannange n'abeera nga atulaga video ya engagement gye yakoledde Desire Luzinda. So bannaye social media bannaye tulina ba investigator mwe mwaleetedde aba investigators ababadde abatuufu kubanga mu kusooka waliwo ababadde bagamba ayinza oba yaproposingidde Martha K. I don't know why people thought like that, but it's because Martha K abadde ne birthday ye mweyo wiiki era bwe bwakerera ku Monday she had her birthday. Kati ne bagamba ayinza obba nga nno Martha K. Ne bambi kizuuliddwa nti omugole ye woman of God bulijjo mususpecting woman of God neba naye mukukusa nze nange mbadde ndi kumpi bikoowa but thank God temumaze ne muvaayo. Let me hope you enjoy this journey era munyumirwe. Ndowooza abalokole mubajje ku nnanga kubanga bannaye babadde beebuuza kiki woman of God bannaye bo okukukuta bafubye bafubye okwegaana naye we thank God muvudde mu public. Omanyi buli omwami wava mu kwekweka announcinga mu public obeera somehow secure. But well, I think their biggest problem, of course, was with the age. Nga bagamba Desire kubanga kati Desire tugambe mbu ali mu 40s. Levixone obanga alinga nga 32. Of course, omukyala bamusingako. Neffe no mu nsiiko y'obufumbo tugamba mbu age is just a number. Where the love is, of course, ekyo kigenda bakitambula. Nze kye mba mbagamba, if in this marriage there is respect and there is love, ekintu kigenda kutambula. Age is really just a number. Nokyo tugamba nti Levixone, congratulations. I am personally so happy for you. I wish you all the best. Yeah. Lwakubanga kati era nkimanyi mugamba kati Babinals kisinga tojogeddeeko kuba nange mundeke munnange nange ndi muntu mundeke naye nga bwe twogerera yo date y'embaga erabika nga efulumye. Mulabe kano ka video tugende maaso nga tukwogerako nako tulabe. Introduce the couples. We have Mr. Sam Lucas and Rachel Luzinda, who are joining us online. And they are getting married on the 15th of August, 2025. Introduce the couples. We have Mr. Sam Lucas and Rachel Luzinda, who are joining us online. And they are getting married on the 15th of August, 2025. 15th of August 2025 omukolo guyinza okuba nga yeyo date yagwo entuufu. Abatamanyi muyinza okuba nga mwebuuza bagambye Sam Lucas ne Rachel Luzinda. Amannya naago gayinza okubeera nga ge gamanya Levixone ge akozesa ku documents ze nga tekuliko Levixone. Of course Levixone yinza okuba nga stage name naye nga Sam Lucas ge mannya ge agaddala era ne Desire munaye Rachel mbadde sidimanyi era ndiwuliriddeawo oyinza okusanga naye Desire yakikozesa nga stage name naye nga amanya gamatuufu ye Rachel Luzinda. So fe eno mbulokole obanga muligenda getting married wabeerawo ka chance kanisa kebawa ne babeera nga baba announcinga ne bagamba these are the wedding bands. Desire, Rachel Luzinda and Sam Lucas are due to get married on that, on that date. Whoever has any just cause to why these two will not be lawfully married, kyogere kati or forever hold your peace. Babalanga mu kanisa era abantu ne babeera nga babalaba. So ndowooza kyekyo era ekiri okukolebwa mu church yaabwe gye basuubirirwa okugettinga married. No Rachel mutegeke ebiteeteeyi blaza. So which means in a relationship ebaddeyo suspects zammwe zibadde nga zo ntuufu nnyini ddala n'omukolo gwengeddeyo bannange. August nga nina emikolo nino kati gwa Levixone guno guzze. Baby Gloria gumpuuba ogwa mwana wa Doreen Muwala wa Bajjo gumpuuba. Nze emikolo nagikola ntya? Gwe wobeerayo eyo nga olina engoye ng'otunda engoye za hiring mpita kubanga emikolo gigenda kumpuuba. Mpita bannange tubeere nga tukola kubanga emikolo gyo bambi nina miyitirivu nnyo. Kakati no moving on. Well, nze Babinals bannange mbajjukiza nti nga tukyagenda mu maaso ne weekly recap bambi beera ng'osubscribinga ku YouTube channel yange eno, beera ng'olikinga, beera ng'olivinga comment. Gweno relationship obadde ogirowoozaako ki? Nze to be honest mbadde nkooye okulaba nga bano abooluganda
man of God simanya woman of God mbadde nkwiye kubalabanga bakukuta but thank God mwe kintu bakifudde official era kivuddeyo n'olwekyo tubawinze mba wishingira well. What about you? Okay, wiiki ebaddemu n'ebintu ebiyitirivu bingi nnyo but okuvaako ku Levixone bannange omukyala akutte FYP ya TikTok obaana wonna yono omukyala Pastor Ida sooka omuwulirize. Mu ggulu eno tebagiyita nsi bagiyita danger zone. Waliyo effumbiro eddene ennyo, it's like a nation nga bw'ogamba nti Amerika yonna lyeffumbiro ly'omu ggulu. Mu ggulu bafumba emmere ez'enjawulo, kitegeeza nti bwe tulituuka mu ggulu tugenda kulya and bafumbira buli muntu alina oda ye okusinziira ku kyosinga okwagalayo best kyebakolera buli muntu kinoomu. Malayika bampeekeko just nga nkirowoozeza na malayika nga yataddewo dda omugongo nampeeka bakoma eri waggulu nga ndi eyo waggulu gye bampeese jjukira kalabe wekenkana ku malayika omunene akoma eri aweese ku bbega kati ninga nkwoyo okumpeeka weka njagala walabako abaana abato be batuuza kuno kati kyenjagala bankole. Malayika nanteeka wansi omulala nanteekako bw'atyo nga ntambulira kuli neetegereza eggulu buli kyolowooza malayika adduka mangu nnyo n'akikola. Kati nno ono ye Pastor Ida bannange obeera ng'olaba social media nga tonnaba kumulabako oba nga tonnabaguliza ku buno challenges nga babukola awo simanyi social media kijooliko naye nga Pastor akutte social media wansi ne waggulu era ebigambo biyitingana ono ayogera bituufu oba alimba bino gye biri oba tebiriyo naye nga kyo kyoyinza okumanya abantu babikozeemu fani nnyingi nnyo nti n'omukyala ne wabanga ayogera kituufu toyinza kukikkiriza. Naye nawuliddeyo omusumba omu nga bamubuuziza ku Pastor Ida ono Pastor Ida musumba omulowoozaako ki? Omusumba ngendowooza nti niyinza okugabanako naawe. Omusumba yazzemu n'agamba nti bannange we are living in the last days era bintu bingi bihappeninga nze kyembasaba musome bayibuli zammwe ekituufu kyonna kyoyagala okumanya about heaven about earth about bannange kyoyagala okumanya about heaven oba biki bigenda okubeera mu ggulu bwenfandagawa ekituufu kiri mu bayibuli era tubakuutira nti bambi musome bayibuli zammwe ze muba musinga okwesiga bano abagenda mu ggulu naafa naazukira naddamu naafa bannange simanyi naye nga ekituufu kiri nti tusome bayibuli zaffe naye nga bambi pasita ye social media agikutte wansi ne waggulu. Well, katusembeyo ne kino omanyi kati weekly recap yaffe ebeeramu ebintu bingi ebyenjawulo naye tugenda kulondangamu ebibadde major era ebisinze okuyitamu bye tuba tujja nga okudiscussinga mu weekly recap yaffe every Sunday or every Monday wano ku YouTube channel yange eya Baby Nels. Kati nga bwe mumanyi wano ku Baby Nels we are all about marriage, faith and motherhood. Ekintu ekibaddeyo mu marriage oba ekibaddeyo mu makanisa oba mu motherhood oba womanhood kyetujjayo ku social media ne twogerako. Kati ku social media eno wiiki era waliwo omukyala yagenze n'avaayo munnange ng'abafunye misunderstandings n'omwami we kuno ku social media. Namanyi social media ennaku zino buli muntu ajja na airinga opinion ye nayogera kyayitamu. Kati ono omukyala munnange waliwo akatambi akalabikiddwako ng'ayogera nga yeevuma obufu omwami gwe yazaalamu omwana naye ekyasinze okutuluma kati ngaffe abeeyogera ku motherhood kwe kubeera nga yavuddeyo n'ateekamu omwana mu story eno n'agamba nti omwana yamutama era tamwagala kwegamba amujjukisa kitaawe ne tubeera nga kyatukutteko ne tugamba munnaye katukyogereko ne tugamba bannange kino tukivumirira si kirungi okubeera nga omwana tumuteeka mu marital problems zaffe. Katusooke tumuwulirize tweyongereyo. Nza okumanya wantama n'ogwanago gwandama. Video ennemeseza lwa nsonga ya copyright nti mu kavidiyo kano kalimu music ate wembera music bayinza okuba nga bajja kunkuba copyright naye nga point gye mbadde njagala eveeyo era mugiwulidde omukyala nga yeemulugunya nti okumanya owantama n'omwana wo yantama omwana gwe yazaala mu musajja oyo naye agamba mbu yamutama naye nga kiki ekiyinza okutuusa kweryesa bannange kino
tukivumirira tugamba nti mubanga mufunyemu obutakkaanya ne taata w'omwana bambi abaana tubaleke out of this business kubanga munange ennaku zo social media omwana akula nalaba ebintu bwe biti biyinza omudamaginga for the rest of his or her life kati munange twetuteeka ebintu ku social media twewale ebintu by'okuteekamu abaana n'ebyobufumbo obyanika ku social media si kirungi naye twewalire ddala abaana olwa mental issues ezigenda zitambula wano ne wali kati nno byebyo bye twavinze mu weekly recap yaffe ey'olwaleero mbaagala nnyo for watching. Thank you for sticking around. Please like this video esobole okutambula, subscribe, click on the notification bell, do all the good stuff tubeere nga naffe tukula. Neyanziza nnyo. See you in the next video. Bye bye.